Ono ye muwala Jovia agambibwa okubanga yattiddwa mukwano gwe. Bano bagambibwa okubanga babadde babeera e Bukoto era ng'ennyumba gye babadde babeeramu ono muwala yattiddwa yabadde agipangisa ng'ono yabadde amusuza nga mukwano gwe. Saawa yonna mukwano gwe oyo gw'osembeza, mukwano gwo gw'oyita muganda wo asobola okufuuka ate ensibuko ey'okufaako. Omuwala ono abadde amanyiddwa nga Jovia 1235 ku social media oba ku TikTok, naye amawulire ag'ennaku kwe kuba nti yattiddwa mukwano gwe mu bukambwe oba kigambibwa nti yattiddwa mukwano gwe mu bukambwe. Ng'ensibuko eyavuddeko okufa kw'ono muwala oba okuttibwa kw'ono muwala tennaba kumanyibwa, wabula kigambibwa nti baasoose kubeera n'oluyombo, ebyavudde mu luyombo omuwala ono kwe kufa, era nga kigambibwa nti yattiddwa mu bukambwe, nti yasangiddwa nga yasaliddwa ng'ensingo enaatera okukutukako era ng'afumitiddwa ebiso, nga kiraga nti omuntu yenna eyakikoze ekikolwa kino yabadde akikoza obukambwe, obukaawu n'obusungu obuyitirivu. Omuwala ayogerwako okubanga yakoze ekikolwa kino eky'okutta ono omuwala ateeberezebwa okubanga y'ono era ng'abadde mukwano gw'enfanfe, ng'abadde alabikira mu bifaananyi ne mu videos ez'enjawulo nga bali bonna nga banyumirwa obulamu. Kyennyamiza okusanga ate nga yagambibwa okubanga yakoze ekikolwa kino eky'okutemula ate mukwano gwe abadde amubeererawo. Okusinziira ku bigambibwa nti kigambibwa neighbor yawulidde oluyombo nga lw'amaanyi era bwe yagezezzaako okusindika obubaka okakasa nti ddala buli kimu kyabadde bulungi ku ssimu y'ono omuwala eyattiddwa, obubaka bwe yafunye baamulaze nti yabadde bulungi. Naye ekyasinze okuleeta embeera okutuuka okumanyibwa oba obutemu buno okutuuka okumanyibwa kwe kutuuka nga omuwala ono gy'akolera taripootinze ku lunaku olwaddako, ne bagezaako okumunoonya nga talabika, so kye baakola kwe kutegeezaako muganda we, era muganda we yagenze okutuuka yasanze ng'omuwala mufu nga yattiddwa ng'azingiddwa mu ssuuka naye ng'omutwe musale oba ensingo nsale ng'enaatera okukutukako, ssaako n'okuba ng'afumitiddwa ebiso eby'enjawulo. Ekituufu ekyaviiriddeko okufa kw'ono omuwala kyo tekimanyiddwa, kubanga omuntu w'aviirayo okukolako obutemu buno kitegeeza wabeerawo ensonga, kiba tekivudde mu bbanga nti ne waba busungu wabaawo ekibuleese. Kikulu nnyo okumanya omuntu gw'owangaala naye, newankubadde nti osobola okugamba nti akaseera akatuufu ak'okufa kaba katuuse, naye kino kibaako ekirala kye kikuyigiriza nti olina okubeera omwegendereza mu bantu b'obeera nabo, bantu b'otambula nabo, mu bantu b'osembeza, kubanga kiruma nnyo okusanga omuntu gw'osembeza ate n'akomekkerera nga akukozeeko ekintu ekifaananako bwe kiti. Poliisi eri mugenda mu maaso n'okunoonyereza kw'eno ensonga okwongera ddala okusuula ebisingako wano n'okukakasa byonna ebyogerwa okumanya ekituufu ddala ekyaviiriddeko eno ensonga okubeera bweti. Obulamu bwo kintu kikulu, beera mwegendereza ku bantu b'osembeza. Bibyo nno byensobodde okufunira. Kwebaza olwakadde okwadde okulaba eno emboozi. Teweerabira okusubscribinga ssaako n'okunyiga mu kadde okusobolanga okufunanga notification bwe naaba ntaddeyo vidiyo empya.